gamba nti singa agwawo incidence yonna ku campaign trail ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tewaliwo live footage oba live stream nga just your recordings na simu nti footage oyo takozesebwanga bujulizi mu kooti olw'ensonga kooti esobola okugamba nti obujulizi obwadde bufumbirire bwadde bugatte nti naye ekintu kyonna nga kiriko live stream kiba kizibu nnyo okweditinga n'okugaana okikozesa mu kooti ng'obujulizi olw'ensonga bakubira service provider owa internet omugamba nti essaawa eziti ku lunaku bwe guti nti wabaddewo live stream ku page bweti waguddewo incidence entwetaaga footage kati service provider oba MTN oba Airtel oba Laika ajja kuleta footage nga bwe yabadde ku live stream nga taliko kuwakanya so nga ate gwe recordings kooti esobola muwakanya nti yabadde wa AI oba mwamu editinze kati babagambye nti mugezeeko nnyo okujambingisa network bantu baleme kufuna footage oyo nga ali live nti ate naye kirala abantu worldwide bwe baba balaba live stream eyo kitegeeza nti abajulizi baba bangi nnyo abagenda okuvaayo okulumiriza singa wagwawo incidence yonna nga incidence yabadde live. Tuli mu security alert wano mbanyonyodde bintu bibiri nti mu kooti bwe muga nti muleta video gye mwali recordings tekola nnyo makulu naye video ngebadde ya live stream service provider abeera nayo nga tekutwatiddwamu era mu kooti ekola obujulizi ate era n'abajulizi abadde ku live stream eyo babeera bangi across Uganda and the entire world buli omu asobola okuvayo naawe obujulizi nabaddeko kino kyekyagudde bwe kiti kati bano kyekibaleetesezza jaama ezo nti bajamenge network ati singa bakola ekintu baba tebagenda kubanga bavunaanyizibwa nti obujulizi bujja kuba bukola ki bukoleze bujiddwamu otegedde ensonga lwaki bakozesezza ekintu ekyo okuleeta jaama eyo security alert esooka security alert eyokubiri tiimu y'amawulire ya president ne security team ya president saako abasirikale b'Electoral Commission abaleeteddwa njagala mutunnyonnyole kadenge 3 eziyingira mu trail ya president ani yazosurvivinze era lwaki kadenge 3 zibulookinga ne zinterceptinga trail ya president ne zisibira ab'amawulire emabega kino mbadde mukiramu mwena Electoral Commission yatuwadde kadenge emu ndoza n'akamotoka akalla naye olwaliro bongeddeko kadenge 3 zibadde za police nga zigezaako okulemesa tiimu ya president y'amawulire nga zisibira tiimu ya president y'amawulire bana abantu balina ekintu kye planning one nabagamba nti planning causing accident ku tiimu ya president kati basibirayo tiimu y'amawulire ya president ne bakozinga accident kijja kuba kitegeeza nti balina footage asobola kutulabisa muntu oyo tebakoze ekintu kino so njagala kwebuuza ani yawadde olukusa kadenge za police 2 ezingidde mu campaign trail ya president ezimutambulirako nga zicyankalanya abavubu zicyankalanya campaign trail yaffe naddala emmotoka z'amawulire n'emmotoka za security ani yazoauthorizing okubeerako okwo eyo police twagala mutulage kati kyenjagala musooke mutegeere wano mu security alert eyo abo nabali kadenge ezazile tuzitwesiba mu kadenge ezo si za polisi awa SFC ne jadi bebali mu ngoye ezo eyo si polisi eyo SFC ne jadi zeze motoka zibasindisemu endala 2 ekigendwa kyazo kyakufuna ngeri gye basobola okuba mu president oba causing accident nejjukira nabagamba nti waliwo national trackers ziba preparing mu kkubo okukozesa accident president nakyo gye kiri kati bana basajja njagala wetegereze Museveni bwaba atambula beerula amakubo gonna bwaba ina wayagala okuyimirira okwogerako n'abantu emmotoka bazisiba nayimirira mu kkubo wakati n'ayogera era nga teri amukwatako ompulya bulungi nnyo kati omwogezi wa polisi bwe yavuddeyo n'agamba mbu Kyagulanyi amenya amateeka ga trafiki abantu batambulira we ku motoka batambulira waggulu njagala babuuza mukulu Lusoke lwaki essaawa zino temwasose kuzanya footage wa Museveni
mu NRM preliminaries ne muzanya footage wa Museveni ng'agenda ekkola okukima empapula ze, ne muzanya footage wa Museveni ng'agenda okwewandiisa, ne muzanya footage wa Museveni ng'agenda okusoma manifesto ye, ne musoma mugundi footage wa Museveni mu Kampala ng'ali mu kuyisa ebivulu abaana baali balinnye emmotoka. Lwaki muleeta waffe? Kubanga mwagala kujjawo campaign trail ya president ye magezi gamwe kye mwagala. Lwaki mwalese footage yo ne mutaleeta wa Museveni? Kati twagala bagamba ffe tujja kujja ku internet tubulira abantu ensonga eziriwo. Kati poliisi tutegedde bulungi nnyo mwine ekintu ky'okuplaninga, naye mweye ensonga njagadde abantu bategere publicly lwaki ba distractinga oba bataddewo jammers okujamiga network yaffe. Era mbagambye emmotoka ezirimu jama probability twatulaza te emmotoka ya NBS nayo tetusobola giwakanya kubanga Natasha Broadcasting Service company ya Natasha era ya Museveni kati ate ya Electoral Commission. Webuze lwaki Semule bakame bagamba nti ye mmotoka tesobola kuyingirwamu wadde omukikandidate takkirizibwa namu. Kasooka embuuze, singa emmotoka candidate efuna obuzibu nga tewaliwo mmotoka gy'asobola kubeereramu safe, mwagala tugasemwe bakama candidate bw'afuna obuzibu emmotoka ya commission tasobola gituulamu, campaign trail ekomaawo. Semule bakama mwagala tugamba nti emmotoka gye mwawa Kyagulanyi emukuuma nti singa emmotoka ya Kyagulanyi efuna obuzibu nga tewali mmotoka yonna esobola kwongerayo Kyagulanyi kulaale ye, Kyagulanyi takkirizibwa kutuula mu mmotoka eyo. Oba singa abafunye obuzibu mu mmotoka eri ne yeekengera n'agamba kanzijjemu eno takkirizibwa kutuulamu, mwawayo emmotoka yaki? Mbadde nga nti emmotoka ebeera nga backup nti singa omukulembeze yeekengera ekintu kyonna asobola okujja okutuula mu mmotoka eyo. Lwaki mwagamba mukaabere kandi takkirizibwa kutuula mu mmotoka eyo? Kubanga mukimanyi mwateekamu jama. Mukimanyi nti mwateekamu jama nti singa candidate atuulamu omwo aba agenda kulaba ebintu byonna ebirimu. Ezo emmotoka zirimu ne direct transformers ezitransforminga information n'okumontalinga buli kimu ekigenda mu maaso ku campaign trail. Y'ensonga lwaki mwagamba temukkiriza de candidate tutuula mu mmotoka ezo. Ekyo tukivuddeko security alert nzimaze bulungi nnyo era mutegeere. Nakano kankogere ku security alert nga ngifundike. Bw'oba omanyi ng'oli comrade, oli foot soldier, ng'oli ku campaign trail ya president, ng'okolagana ne Abitex mu Singuzi, nga bakubira amasimu, either ng'oli wa boda, either ng'oli ku campaign trail ya president ng'oli foot soldier, nga mukolagana ne Abitex, information njirina ninze bulinzi incidence etuukewo nja kubuulira abantu Abitex ajjira mu luddawa. Nkiddamu foot soldier ali ku campaign trail ya president esaza okutambulira president, either ng'ovuga boda oba oyina emmotoka gy'ovuga oba oli comrade ng'omukolagane Abitex mwogera, singa abo ekintu kyonna campaign trail kigenda otuukawo nja kujjampa abantu full information. Abitex ayingira ate mu bintu bya nuupu naye ng'ate akolera state ng'alina ekintu kyayagala kibeere ku campaign trail ya president, nja kujjamba byogere currently kansooka ensirika eyo nsonga ngiteekaawo. Ne in case of any nasty accident against our president, Abitex is responsible. Awo tuvuddewo bulungi nnyo. Kati video etandise. Video mukutandika etandise etya? Njera tutandikire wano. Njera otegeeza bannabyabufuzi bonna mu Uganda. Tuli mu nkola ebibiina by'ebyobufuzi ebingi kye tuyita multi-party politics. Teriyo MP, teriyo candidate, teriyo Kyabanalo Sifiri asinga pate mbuyinza n'amaanyi. Kyekiringa omwana ku ssomero, teriyo omwana ku ssomero asinga ssomero maanyi. Nedda kabeere musomesa tasobola kusinga ssomero maanyi. Omuntu ayinza okuba yenkanyankanya owiza n'essomero bamuyita headmaster. Yayinza okuba ayinako obuyinza nga 70%. Kati ne mu politics omuntu ayina obuyinza obwenkanankana n'obwa pate obutuubira okubeera ku pate ye president. Yayina obuyinza obwenkanankana n'obwa political party. So tebayo muntu yenna akugamba nti is more powerful, bigger than any political party. No. Lwaki? Kiri well established and written mu constitution ebibiina by'obufuzi. Teri muntu munnabyabufuzi asinga kibiina maanyi na buyinza. Ekibiina bwe kisalawo kiba kisazeewo. Era bwe kisalawo ekintu kye kisazo kye tugenda nakyo, wabula musobola okuwandiika petition ne mulaga ensonga ezimu ku bintu ebyo bikoleddwa
nabo basobola okutulamu ne beegendereza n'oba nti kino kye twakoze abantu baleka balina nga twatuddemu ango ndala yokka awo omuntu wa bulijjo osobola okukola ki okuteeka obuyinza bwo naye teri muntu ayina buyinza kusinga kibiina kya byabufuzi okuggyako pulezidenti ali naye era waliwo obwaire omukwata nga bamala kutuuza kibiina kyonna okutegeeza ensonga so tebaddamu ne bakugamba nti waliwo omuntu asinga ekibiina amaanyi ekyo nakyo njagadde okibategeeza ekyo nkimaliriza njagala okutwala okusaba kwange kwonna kuno olwaleero nsaba beyita ba elite wasoma mateeka wasoma byanfuna wasoma ebyabufuzi wasoma bya bulimi wasoma kuba nte eddagala oba kuziwakisa ng'olimbya obufuzi njala kutegeeza okuggyako nga mugamba nti ebyobufuzi tembitegeera ebyobufuzi oba kye tuyita politics it's all about ideology and numbers. Politics is all about ideologies and numbers. Politics ategeeza birowoozo by'ogenda okuguza abantu n'abantu abiguze obungi bw'ogenda okugoberera ekyo bayita politics. So si diguli mateeka, so si diguli mu theology, so diguli mu social science, so diguli mu ani. Si diguli mu kwasaamirira, si diguli mu kwambala masuuti, si diguli mukulooza mbugo osinga okutegeera mukomye akamanyira kasumagize eyalira zino ensonga za ggwanga si zabasinga kwogera luzungu bwe mba musobola mukole ekibiina kyammwe nga kyaba elite nga n'abalonzi bammwe ba elite bokka then tetugenda bayingirira ne bwe kiba nga kiri mu multi-party system ng'abalonzi bannayuganda nga bannayuganda bonna ku miliyoni 49 obutundu obugwamu nga miliyoni ezitawera na 2 nga zezirina ekitondo nnyo diploma mulekerawo okumanyira abantu bannayuganda basinga obungi okusoma kwabwe ka P7 senior 4 kati gwe bw'ogamba nti olwokuba olina diguli wasoma oli oya nti oli above the voters nga goloza mbu oli elite muteekewo ekibiina nga kyaba elite kyabannamateeka kyabalamuzi kyabalimi kyabasuubuzi tetugenda batawaanya era munoonya abalonzi bammwe nga basuubuzi balooya baki mu kikole teri agenda batawaanya but mweno revolution tetwetaaga kamanyiro konna kasumagiza yeeyalira wanatukamulira agenda kukola ki muleke abantu babeere ne peace era beesalirewo nyongera okubajjukiza n'okubategeeza nti mu history wa Uganda bukyanga lubanga lwa Mint teriyo nkiddamu teriyo Muganda yali afunye kye tuyita support okwetoolola eggwanga lyonna taliyo kakutwala ebyafaayo teriyo Muganda gyakola kintu Kyagulanyi kyali mu kukola mu luzungu bakiyita cross-cutting supporting across the country nkiddamu teriyo Muganda yali akoze ekintu mu history mu luzungu kye bayita cross-cutting support across the country taliyo okuva ffenna we tutegeeredde okulonda mu 1996 Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere we yeesimba ne Museveni era n'amuwangula Dr. Ssemwogerere teyafuna support across the country wadde okubala lezeetoola eggwanga lyonna ng'alina support mugende ku website zonna mugende ku UBC mugende ku bantu abayina oba mugende ku BBC babaleetere footage wa Paul Kawanga Ssemwogerere ng'akuba campaign across the country babalage footage oyo oba yalina support nga Kyagulanyi gy'alina kati kamba records kabere Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere teyafuna cross-cut ijako bagala kutwala video yabagala gitwala mbaddamu njagala basomesa mu abasajja befula nti mutegeera nnyo kabere Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere mu 1996 teyafuna kye tuyita cross-cutting support across the country teyagifuna
genda ku BBC, genda ku CNN, genda ku UBC, bakuwe footage wabanga jalinga yafuna support nge ya Kyagulanyi taliyo. Dr. John Sebana Kizito Mugenzi tiyafuna cross cut support across the country teyagifuna. Abedi Bwanika Kalevu Kambuzi Kimeme tagifunangako. Tugenze ku Mayanja Kibirige teyagifunako. Tugenze ku Tony John Mabirizi teyagifunako. Tugenze ku Katumba Oye teyagifunako. Bana abalero gano mazika akulutimpa gaserera gadderi genyola bwenyozi tebana kibasobola. Kati gwe yeeyita elite ng'olina support nga reasoning capacity yo koma nka constituency kamu n'oyogera ng'osimba amannyo ndowooza bunze mmanya ebyobufuzi n'experience ffe byaffe biri byakwetoola Uganda yonna era twagala Uganda tetulowoleza ku constituency. Tetulowooza ku constituency level. Mulekerawo akamanyira Kasumagize yalira. Kabalere Museveni tayina kye tuyita cross-cutting support okuva mu 1996 up to now. Kati njala bagambalo mu kitegere bulungi nnyo. Bwe banga time ekukyusa yakukyusa ggwanga. Nga mu ba elite tekuliko wadde alina political party ng'esobola okutambula mu district 3. Muwumuzeeko wansi ya pomompu yammwe. Akamanyiro kasusse. Akamanyiro kakoze eki? Akamanyiro kasusse. Kyagulanyi is blessed. Era agenda bituukiriza byayagala. Wabula wali okulira kukomba essowaani. Wewaluwa. Buli gw'olaba yenna agenda okuvayo okulwanyisa Kyagulanyi. Oyo tabadde wankyukakyuka. Buli essaawa zino yeekubye mutima n'aga nti ekimala kimala. Akasajja kalina amaanyi. Oyo ategedde ekituufu. Buli muntu yenna agenda okuvaayo ng'agamba nti akasajja kalina amaanyi. Oyo ategedde. Agenda okusigala ng'awakanya. Oyo si waaki? Oyo si wankyukakyuka. Babadde bakozi ba Nyando Yosoferi tibahabulwa. Era nyongero bajjukiza. Bwe mugamba nti Segona n'abalala babamye kadi kubanga baasoma kansoke nkubuuza. Emyaka 15 Segona akali ebyoya gyabadde mu parliament yayisa bill ki oba resolution ki yayisa ku lw'abantu b'e Busiro. Ku myaka Abedi Bwanika gwabadde mu parliament guno kisajja kiwedde kikyakoze yatebolinga ki. Ku myaka Mpuuga gyabadde mu parliament yayisa resolution ki oba bill ki yawandika n'agiyisa teriiwo. Kati nina omukyala gwendabye ng'ayogera ebigambo wano. Kamubazanyire wano. Namugamba ne muwoninga namugamba va mu byobufuzi. Yagaana. Omukyala ono bamuyita Nabira Naggayi Sempala. Yali woman MP Kampala okumala ebisanja 2 gy'emyaka 10. Taina wadde to eri mmanjage mu Kampala. Taina de project eri mmanjage mu Kampala. Aina ekibiina ky'ebyobufuzi bakiyita Social Democratic Party. Kyebalimu ne Mabike. Kyafa n'okuzika kwaggwa. Tekina de office. Wadda bakulembeze naye kennyini nakati okuva mu America ovuka Canada okujja mu Kampala yazenga bwa namunigina wabula azze atandise okwogera mafuukuule ng'ayogerera national platform ne president. Mukyala Naggayi Nabira Sempala nali nakuwooninga naye kugamba munnange toddamu kulumba byo tajja kusobola. Ogenze n'okozesa engero ng'oyita wala naye ng'obadde otegeeza Kyagulanyi. Ffe abamanyi engerezo by'obufuzi tuba tukutegeera. Ogerageranyiza nti ekyabadde mu kusunsula akakiiko k'ekusunsula kabadde kasunsula bayimbi so si bannabyabufuzi. Si bwe kiri nti ye olw'okuba nti Kyagulanyi ava mu bayimbi kati first and gwe yasoma social science diguli gye wasoma eyambye eki
family yo era eyambye ekigwe ng'omuntu eyambye eki Uganda bwali umene MP okumala emyaka 10 mu Kampala wayamba kibanna Kampala tewali mpozi engeri gye wasoma social science you've tried your best to socialize yourself into different relationships kyekikuyambyeko ti degree gye wasoma ekuyambyeko nnyo ku associatinga n'abasajja ab'enjawulo mu bulamu bwo era kyekikulemeza obufumbo just gwe omutwe gwe gukugamba nti gwe olina okubeera wali okuba olina degree okitegedde mwe abatandika okubeera mu byobufuzi byomu Kampala nga mwabifuula byabufuzi byakulya ffe tuli mu kulya twagala kujjako Museveni ompulira bulungi Lubega Sseggona si wanjawulo nnyo ku bannabyabufuzi abalala bonna Parliament n'omuntu atasobola kwogera luzungu asobola ogibeeramu kyekyenjawulo ekiriwo kati njala sooka kubuuza mukazi gwe wano oyina ekibiina bakiyita Social Democratic Party ekibiina ekyo kiri luddawa lwaki tewajjidde mu kibiina ekyo tosobola kumanaginga makaago gakulema n'ekibiina kye watandikawo tosobola kimanaginga kiki osobola okumanaginga mu bulamu wava ne mu Kampala ng'odduse ng'amakaago tuli amureeba ono lekyalo makerera amaze ogwoza ayagala kuffera n'ennyumba omusajja agifere n'ogenda e Canada naye tewatuulayo era ng'obwongo olina butonde bukulozesa olina okudda e Kampala wesimbu bwa namunigina that means you can't manage your life totolerera wamu mukazi gwe genderera ebigambo byoyogera mwetu mama Nyambo Nabila Naggayi kumbe muli bakabano group temugenda tutegerera this time around the politics is all about to liberate that country not so-called the elites mwabaita ba elites kubanga nsobola okwogera oluzungu nsobola okwambala ebyekisiru byamwe twabikooye abasasula omusolo tebasoma abalonzi tebasoma kitegeeza nti baagala abantu abagenda obayambako bajja mu nvuba nga tebagenda babulira oluzungu batagenda kutegeera gwayogera oluzungu wasoma social science obayambye eki obayambye kitolina and you are nothing kati katuli kulinde ka project bakuwadde tosobola kufuna de emutwalo ogwo mu Kampala wa tosobola kugufuna just kusaasanya mpitambi na sirimu wa kucyankalya mufubo w'abantu gwe mulimu gwe musobola era gwe osobola tulina ekirala weesonyiwe Kyagulanyi genda okole ebintu genda okole project za Salim Saleh yakuleetera okole ekyo nze nva ntero ng'afunye visa ngenze Canada ng'ebyobufuzi binnemye ane yakoma mu Kampala n'esimbe ku bwannamunigira kuba mmeeya gwe n'ogwo omutwe gwo gwe omutwe gukwatagana embeera yo zenetegeerayo bannayuganda ebitundu 80% tebaasoma abasomya abatonde babayambye kati muleka abataasoma bayamba abataasoma bakyuse eggwanga eryo ebintu ebikolwa mu ggwanga tebyetaaga yasoma degree biri practical visible kubanga baleetedde bonna bibasobodde okubanga basomedde mu gavumenti njera kubuuza Museveni yasoma ki Nabila Naggayi Sempala njera kubuuza mukama wo Salimu Saleh Museveni baasoma ki Salimu Saleh yasoma ki Gerald Kataha yasoma ki Museveni yasoma ki ali specialized mu ki he's a local politician like any other person like you lwaki mu politics wa Uganda bonna bukyanga abeerawo history temuli mu muntu yali ayibidde nga professor nga alina PhD alina masters lwaki mulowooza abantu nti mmwe abaasoma mbwe ekizibu kyemulinamu abaddugavu omuzungu yabateekamu ekintu ekikyamu nti bwakuyigiriza olulimi lwo n'olutegeera golooza gwosinga okutegeera abalala batalutegeera ngera kubuuza mu local government administration okuva mu LC1 okutuuka ku LC5 ozaaki baali bajja qualifications kubanga waliwo abantu abali naturally gifted nga basobola okuliidinga abantu tebeetaaga bitabo yensobola kibateekawo LC1 up to LC5 nga bakimanyi bulungi nnyo kati mulekerawo akajanja n'okumanyira bannayuganda olina social science degree yakuyamba ki bannayuganda bagifunyeemu ki gwe nkumaliriza nkutadde awo katugende ku balala wano
emaliriza mutaddawo era ka moderating kuba sagala kuzanyira video eno njagadde kuteekaawo kati bakomrade sagala tumalire nnyo budde kuba abantu batafunye kaadi one buli atafunye kaadi yenna mwamutegedde nti abadde yeeyita waakabi okusinga ekibiina kasooke mbazeeko mabega history namwe mwamutegedde nabagambe teri muntu asinga kibiina maanyi na buyinza omukyala Joyce bagaba emango bamye kaadi yadifyinga amateeka ga parliament ga party yamugamba tukujje kakiiko Anita Amongi n'amulemezaayo aba defyinze ki party orders bamugamba nti vakakiiko na defyinga party orders one ekyokubiri party yakondeminga mpuuga okubba sente ye na decidinga nani n'omubbi kitegezo defyinze abadde nga agenda ku TV ne radio ngagaze kadi teina kyekola kikyenyamba sina kyenjeetaaza kati soko buuze Joyce bagabe mmange ekibiina kikoledde ki mu kisanja ekiwe tekiriwo kati bo mwetaaza ki tekiriwo bonna balina kodi egi nti nze ekibiina tekinsinga maanyi abalonzi be bagenda okunsalirawo njagala kugamba abalonzi bali mu makaago mukazi bawa kuwujja ekiwojjolo abaana obogulira amata abasigadde those are Ugandans not your people there is no MOP owns people teri mwana byafuza owning abantu no abantu bo owning bebo botuza meeting ne bagamba mujangu wese nga goba wadde ideology kubanga oyagala funa public sympathy wanti wali muntu owning abantu teri muntu abantu bange banga tolina abantu yebbawa kuwujja ekiwojjolo omukazi go wujja ekiwojjolo abaana bo basigadde bonna just oyina ba facilitating okukiza mu ideology ejo oyagala kati mwena mwina kodi muntinza abantu tolina bantu era abantu be basinziddeko bamakadi ompulidde bulungi nnyo eyo kodi bonna bagikozesa eri nze abantu bange kasitoola ba politician yenna kano kanka basomesa mbatte mukamanyi kasitoola politician yenna ng'ayogera lifalinga nti abantu bange oyo si politician no oyo musuubuzi abeerawo ne butimbwa abantu obugenda omwogira akaki obugenda omwogira obunyama kati nabasomesa dda akabano kano omuntu yenna ayogera ng'atayasama nzo okusitula amannyo ng'ayogera amannya nga tasitula mannyo ng'ayogera amannyo gegasoma naye ng'olya sawundi efuluma oyo tobuuza ewakabano pure toni gy'aba ayogereramu eyina ego obukyayi kati n'otunuulira body language y'omuntu oyo ng'ayogera kasitomula ng'asitudde ebiwawaatiro bino ebibagabega bino manya nti naturally munyoomi ng'abeze gino emimwa nga n'emitaafu gimwekapye buli statement gy'akola gwe ne bw'ogiwulira ng'agyogedde mu mirembe naye eyo si yeeba statement emuli munda kasita omuwulira ng'abeze emimwa wana emitaafu nga gimwesaze ng'asituddemu ebibagabega bw'ati buli kyakola kyonna buli statement gy'aba afulumya aba anyooma lwaki banyooma one amanya ina degree mu mateeka kati yalowooza mateeka gategeerera bannayuganda bonna amanya ina security amanyi nti security ye nga bw'agina bannayuganda bonna bagirina amanyi nti alina ssente nti bannayuganda bonna balina ssente kati bw'atunda mu bantu bonna ng'amukulembedde alaba ebitabo byalina ne ssente azirina kimutwalira obudola mubuuza ekibuuzo kimu gwe bw'oba olina obusobozi obwo bwonna waki teweetandikirawo kibiina kikyo n'otafuna bizibu ku bantu b'otasobola kukkiriziganya nabo njagala sooka babuuza era mbategeeza ekigambo kino kasita okkiriza ekintu kyonna kiba kitegeeza nti ebikivaamu kyonna oba obwekkiriza kyekiriwa ne bw'osayininga endagaano n'oteekako omukono nti ntaddeko omukono oba okkiriza one eyeeyita munnamateeka
noli yeyita munnamawulire yasoma amawulire bakimanyi nti badifyinga party rules and regulations era nga bakimanyi kyekiddako bo kennyini olw'okuba nti basumbuyi state yabasindika okukola kye tuyita diversionary n'okudivertinga ekibiina n'okidividinga basalawo bajje baparticipatinge mu kintu ekitali mateeka 1 baparticipatinge mu voting gye bagamba nti yabituli kati ogamba otya mbuolirooya ng'ate ogamba nti oze mu voting gy'omanyi nti yabituli kyekisooka ekyokubiri ng'omanyi nti abagirimu bayimbi kyekyokusatu ng'omanyi nti abagirimu obasinga obuyigirize bw'oba omuntu omusinga obuyigirize kiba kitegeeza tosobola mukkiriza kujjako interview oba kuvetinga bandi bali nze simugi bwekuba tekumuyi muntu alina diguli y'amateeka don't try to vet me tegeera nti mutegeera but akuvetinze oba wa senior 6 oba wa diguli esookera oba diploma gy'oyo aliwo mu mateeka wakkiriza okuyingira no signing ne bakuvetinga the outcomes ziriwo accept botandika okwogera abaliwo nze basinga obuyigirize nabiramu ebituli bw'oba alamu kintu ekituli kikyo kigenda mu kiveemu okitegeera kati bwe busiriwa abantu abalowooza nti bategeera nnyo awo tovuddewa bwe tumala okuvaawo tudde ku nsonga eno mubadde mukimanyi nti tulwana okujjako Museveni mu ngeri yonna esoboka naye okujjako Museveni si gwe muzannyo ogubadde omwangu ennyo olw'ensonga nti yali yatutega abantu betulowooza nti bantu baffe naye nga tisi bantu baffe abasajja abo era abajjanga okwogera twalowoozanga nti abantu bano ensonga zeboogera bazitegeeza kumbe baali bakuba pasi nga bagikubira omusajja lwaki kubanga bwafunanga ssente njagala tukole wano kye tuyita forensics entono nnyo mbadde saagala bawabudde naye nga tugenda mu forensics eyo sooka ofuna olwendo lw'amazzi omala okusekamu nga tugenda mu forensics sooka ofuna olwendo lw'amazzi omala okusekamu temuseka nnyo ne muyitawo wulira bulungi nnyo abali b'enkwe mu Uganda mwenna mutegeezebwa nti olunaku olw'enkya mugenda kubeera n'olukiiko tabamiruka awo mu kisawo e Masaka tukoowola buli muntu eri alidde ku lukwe asuubira okulya enkwe agaggawadde olw'enkwe nammwe abaavuwadde mujje tubabudeebude mujje muyige oluzungu lw'abali b'enkwe nga bw'olwogera bamwananyi kye bakutegeera kumbe webbira ssente zo n'ateekako omukono chairperson w'abali b'enkwe mu Uganda Makansi Mpumumpu. Tugenda mu forensics kankabadde mulundi gumu mufune ku ssanyu tuleke tugenda mu forensics meeting y'abali b'enkwe yankya ssaawa 4 Masaka n'ateekako omukono Makansi Mpumumpu. Abali b'enkwe mu Uganda mwenna mutegeezebwa nti olunaku olw'enkya mugenda kubeera n'olukiiko tabamiruka awo mu kisawo e Masaka tukoowola buli muntu eri alidde ku lukwe asuubira okulya enkwe agaggawadde olw'enkwe nammwe abaavuwadde mujje tubabudeebude mujje muyige oluzungu lw'abali b'enkwe nga bw'olwogera bamwananyi kye bakutegeera kumbe webbira ssente zo n'ateekako omukono chairperson w'abali b'enkwe mu Uganda Makansi Mpumumpu. Kambamu 30 seconds mala okuseka tuleke tugenda mu maaso ne video. Kati katugende ko mu forensics katono olunaku olwaleero omu ku bayita ba elite atuzizza olukiiko mu maka ge n'ayogerako eri abantu wabula kyenjagala muwulire mu vidiyo gye ngenda okusooka okubazannyira wano omwami ono akutte omuzindalo ku adressinga abaddewo abo
aina statement gyakoze yenjagala mwewulireko yokka statement eri yatawulira sebo tulere naffe tulina okukola ki okutambuza kubanga ekikulu ekiriwo kiri kimu tulina ensonga tetukola ki ate eno yekiye essaawa okola ki essaawa okola ki abali ku ssaawa tuzakukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza noogera mu muti omugyefu tokola kitogende walawona sebo tukwagala wa tutengerera essaawa okwetegerera tugatewona sebo omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi ng'akola mu State House yankubidde esimu n'akawulira amawulire nga sirana kumumanya ki era agenda abadde kyankubidde essaawa zino naye ng'alina kyategeera naga nti mukamawo bamumba ekaadi naga naye ebiriiso byesookedde ddala awulira nemugandi kati munsobi tugenda kutereeza tugenda kwekunga tukole ekito nagamba nti sonaga tukokubalubibino omuzeeyi oyo agambye naye bw'otunula physical features za muzeeyi ono n'oli ali mu suuti omulala ayambadde suuti eya bbulu abantu bano bwebatungira bonna physically these are state agents atuuse okugamba nti bo bagambye Sseggona akali ebyoya nti tageza n'agenda mu Sseddugge muti Sseddugge lwaki bamwagala jje bwannamunigina naye ye Sseggona akali ebyoya yakugamba nti mpuuga kyaliwe bakuze naye era wakitiibwe Mengo era teri agendamu mugobako kati gwe muzeeyi state mafia oba state agent ogamba otya Sseggona akali ebyoya tagenda mu muti Sseddugge lwaki oli yekyaliwe eriti munne lwaki omugobayo n'agamba nti waliwo mukwano gwe akola mu State House yamukubidde essimu n'amugamba nti Sseggona tebamuwadde kaadi naye mugambe yesimbibwa Namunigina kati ate muzeeyi omuntu akola mu State House akubirate essimu n'akuwa ebiragiro eby'okugamba Sseggona era mugamba tagenda mu DF muzeeyi mwetereze muzeeyi ensi ebalaba statement gy'okoze kansoke just to pause njagala abantu weewalanga nnyo abantu ekika kino olaba ono ali mu kooti eya blue ennyambala n'entunula gy'atunudde olaba eno ne muzeeyi engeri gy'ayambaddemu n'engeri gy'akoze mu statement bano bantu baki bano bantu ba state agent kanjaloddemu owulire statement yeyo wulira sebo tulere naffe tulina okukola ki okutambuza kubanga ekikulu ekiriwo kiri kimu tulina ensonga etukola ki ate eno yekiye essaawa okola ki essaawa okola ki abali ku ssaawa tuzakukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino omukulu sebo bakufalaasidde wenjagala otekenyesira omukulu sebo bakufalaasidde ani amufalaasira kontulola we oba mukama we omukulu sebo bakufalaasidde kankakuddize wano katono nnyo okawulire abali ku ssaawa tuzakukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza noogera mu muti omugyefu tokola kitogende walawona sebo tukwagala wa tutengerera essaawa okwetegerera tugatewona sebo omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi ng'akola mu State House yankubidde esimu n'akawulira omukulu balinda yankubidde essimu omumanyi bulungi nnyo akola mu State House ono n'anyenya lawundi about ye Busega manya atunula ye kennyini njagala osokoze nkankabaddize nga bagenda omukulu balinda akumanyi bulungi yaŋŋambye bw'alikosega bano abantu kyenva mbagamba nti ekintu kyonna Kyagulanyi kye yasazeewo okuba abantu bano abadde amanyi lwaki abakuba
Kanka kuddizeeyo otunuulira omwami Ruwaayo bw'afaana nga bamugambye. Njagala ofokasinga ennyo ku Sseggona omutwe gwe ngeri gyagunyi. Ensonga etukola ki? Ate eno yeki essaawa okola ki? Essaawa okola ki? Abali ku ssaawa tuzakukategeera. Ombuuse bwe bakukola asidde ekigambo kino. Ssaawa togeza n'ogera mu muti. Mudiefu. Tokola kirogere walawo naso tukwagala wa tutengerera essaawa okwetegerera tugatte wonna ssebo. Omulala n'anyenya omutwe. Akumanyi bulungi. N'anyenya omutwe. Yankubidde simu n'akawulira amawulire. Gasana kumanya ki? Naye ate nno abadde kyakubidde essaawa zino. Naye ng'alina kyategeera nti mukama wo bamumbe kaadi. N'agali naye ensobi esookedde ddala. Nemugandi kati musobi kugenda kutereeza tugenda kwekumba tukole ekito n'agamba nti sonagatuka okubalo nekino Damugamba tava ku ballot paper awo tovuddewo. Ono gwe mbagambye eno statement yagikola ku kitebe mugiwule bulungi nnyo. Oyinza okuba tonjagala nayo neetaaga mu lutalo luno. Bw'obeera ne kapiteeni asambisa amagulu abiri nga gateeba kubanga nze baŋŋamba kuteeba mu byabumanyi ate tomufulumya kisaawe okujja ngo oyagala kukuba kimu kigo oba ng'ebyewammwe byakyadde. Ye asambisa amagulu aga okukuba goolo. Njala kubuuza goolo ki Sseggona gye wakuba? Kyagulanyi yawangula ebitundu 75 ku buli 100 akalulu akawedde. Gwe ne Mathias Mpuuga Nsamba mwakwata bilioni 6. Mwakwata billions 6 ezatojja kulayira. Mistakenly sente zo bwezali zigenda okutuuka gye ziraga. Waliwo gwe baakubira essimu mistakenly n'agikwata bagamba sente mwazifunye okuba nti yayina erinnya lifaanagana n'ery'omu ku bambega. Era ne president akimanyi. Kati bw'ogamba goolo gy'otegeeza goolo ki gy'otegeeza tolina goolo gy'oli okoza. Nne ekinjala kujjukiza mukulu. Omulimu gw'obwalo yagwokola ogwo mulimu, that is your profession gwe mulimu. So tolina bumanyirivu mu nsonga za ggwanga. Gwe kiwenyumirizaamu ge mateeka ge wasoma ng'omuvuzi wa boda bw'anagamba nti nze ndi mukafulu mu kuvuga boda oba wa taxi, that is it. Tosobola kutegerera abantu mbusimanyi nina obumanyi, tolina bumanyirivu, tolina muntu gwe. Njagala abantu mutandika okuyiga ekintu kino. Ono bw'akugamba nti ye alina obumanyirivu oba butegeevu alina okutegeera abantu. Omulimu gw'asoma nga looya gwe mulimu gwo ng'emirimu emirala gyonna. Field endala zonna zireke zirina abantu abazitegeerera. So muleke okweteekawo mbula okuba nze ndi looya tolina nsonga gy'otegeera. Buli muntu alina expertism mu field ekintu kye yasoma. N'omusiisi wa chapati mulungi mu kukola chapati era nga yazikunnyonnyola bulungi. Tasobola kunnyonnyola byakuvuga boda. Tasobola kunnyonnyola byakuvuga taxi. Tasobola kunnyonnyola bya bulimi. Kati naawe kiwandibadde ogamba nti oli expert mateeka, that is it. So sigamba nti otegeera nnyo ebyobufuzi nowe. Singa ogambye nti ebyobufuzi byentegera byakujjako Museveni twandibadde naawe. Naye ko bogamba nti otegeera mateeka gokka, that is your expertism. Ye field gy'otegeera. So sigamba mbu gw'otegeera nnyo. Kankabadde mukategeere bulungi nnyo. Mukategeere. Oyinza okuba tonjagala nayo neetaaga mu lutalo luno. Bw'obeera ne kapiteeni asambisa amagulu abiri nga gateeba kubanga nze baŋŋamba kuteeba mu byabumanyi ate tomufulumya kisaawe okujja ngo oyagala kukuba kimu kigo oba ng'ebyewammwe byakyadde. Mu byabumanyi. Ladies and gentlemen, njala mundeetera ebintu bibiri ebyobumanyi Sseggona bye yakoze mu Action Platform. Njagala ondeetera ebintu bibiri Sseggona ebyobumanyi bye yakateeka mu kibiina kya Action Platform tebiriiwo. Naga nti obange ebyawo mu byakyadde. Mukulu, ffe tuli basajja Baganda, tulina empewo, tulina ebyaffe. Kati mwe mulina binna bingi mwe mumanyi engeri gye mudiringa nabyo, ffe tulina mpewo.
kati ebya Kyagulanyi byalina bye bibala bisizza mwenna emmwanda bwanika yabaanika nyongera kugamba oli mumanyi mu mateeka so si mu byabufuzi mutuleko wansi kati njagala kwogerako n'enso network baakala kujja video omwami ono yagambye bw'ati wulira bulungi nnyo omumanyi ono bw'agamba tulonkinge manifesto na anti n'akabonero kagendero kaakati luli mbadde ŋŋaana okuwa manifesto kubanga mbadde nzijira mu kibiina ekyokugira mu kibiina abooluganda kaadi teriiwo kitadde nokya manifesto n'akabonero zijja kudduukunywa ate oli tabalimba baŋŋambye nti nagamba kyono bw'avaako obukulembeze bw'NUP nzinzirako nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bw'NUP n'obukulembeze bw'eggwanga tubwagala sebo omukadde w'entebe aleze mutabani we yeto twagala wano tulonkinge manifesto na anti n'akabonero kagendero kaakati luli mbadde ŋŋaana okuwa manifesto kubanga mbadde nzijira mu kibiina ekyokugira mu kibiina abooluganda kaadi teriiwo kitadde nokya manifesto n'akabonero zijja kudduukunywa ewaddako awo ate oli tabalimba baŋŋambye nti nagamba kyono bw'avaako obukulembeze bw'NUP nzinzirako nali sitegeeza kukoma ku bukulembeze bw'NUP hold on tuba n'obujulizi wano Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze kiri kyayogedde mu Daily Monitor akyogedde n'akyewakana neffe tulina obujulizi omulaga nti yakyogera era ng'akisimbako amannyo gaatayimusa Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa NUP addako ajja kuva Busiro yenze yoyo mumanyi kati kansoke mbatereezemu katono mutegere ensonga eno newankubadde twogera kuno twogera kuli njagala mbalagemu ekifaananyi kino kitono nnyo kubanga ffe pulezidenti yatuwa omulimu kulabisa bantu bano ekituufu kiri nti okuweereza abantu n'okukolera abantu tekikwetaagisa kuba mu paaliyamenti tekikwetaagisa kubeera na digiri obuweereza bubeera mu mwoyo gwo ne mu mutima gwo ate obuweereza bwe bukulembeze kye tuyita service delivery mugendeeko mu constituency ezo mubuuze abantu bano abeeyita ba elite buweereza ki baweereza abantu ekyo kiteekawo ng'okimaliriza bw'agamba nti agenda kulonkinga manifesto by'ebisuubizo omuntu yena byasuubiza abantu bagenda omuwa obululu si bwe kiri nti ye naye nga bw'agambye nti mumanyi eriti munnamateeka njala babuza ekibuuzo kimu obuvunaanyizibwa MP buvunaanyizibwa ki mu constitution ya Uganda obuvunaanyizibwa MP buvunaanyizibwa bwe ki mu constitution ya Uganda obuvunaanyizibwa buli obu kulondoola nsimbi za muwamusolo n'ebizikolebwamu kulondoola nsimbi za muwamusolo n'ebizikolebwamu mu constituency ye ekyo kimu ekyokubiri kuteesa
na kubaga mateeka ebintu bibiri kati akola manifesto agikolera nyina MUP toteekeddwa kuzimba luguudo kusima ddamu kuzimba masomero kukola kintu kyonna yensonga lwaki nti nawe omuntu sekinnoomu ne bwogamba nti ewo waliwo enfuufu oyiwewo mumalamu oba oteekewo kakoolansi oba kasementi etteeka likwata kati MUP akugamba nti agenda kukola manifesto yaki twogera reality njala kubuuza comrade amanya amateeka ne constitution ya Uganda bw'oba olaba gwe ewuwo ku kyalo n'ogamba enfufu etuyitiriddeko wano katuyiwewo sementi oba tuyiwewo abamuyita stone dust erufufu lw'amayinja tuteekemu sementi oba tukole enkokoto tuyiwa amateeka gakukwatirawo bakulyawo over njala kubuuza MUP agenda okukola manifesto agenda kukolera kiwano okusima oluzi amenya mateeka okukola amasomero amanya mateeka nokukola buli kyakola kyonna amenya mateeka takkirizibwa emirimu gye giri egi 1 kulondoola nsimbi za muwa musolo ne bizikolebwa mu constituency ye lwaki azirondoola mwe musasula omusolo gavumenti n'agitegeeza nti mu kitundu kyange tebalina mazzi n'ayimuka mu parliament n'akiteeseza gavumenti neeyisa sente ezo ne bazisindikayo kati ye kimutwala mu parliament kugenda kulondoola bintu byeyataddeyo nti babikoze that is it talina buyinza era tateekeddwa nti agenda kukola manifesto MUP yenna ekyo kikyamu bino ba MP tebagenda bibagamba gano ge mazima 1 MUP obuvunaanyizibwa bwe kuteeseza constituency kugiteeseza atya kwe kusooka n'amanya ebizibu byonna ebiri mu constituency gavumenti byetamanyi ng'ayita ku bantu ba bulijjo ne ku bukulembeze wa chairman C1 chairman C2 mpaka ku district n'abiteeka wansi n'agenda mu parliament n'abyanjula nti constituency yange erimu ekizibu ABCD tusaba gavumenti ejje ekikole gavumenti bwe mala obitegeera nekola budget ne basindika ensimbi ezo bwe zisindika kikakata ku MUP ogenda okulondoola sente ze basindise mu constituency ye zaakoze ebintu byatebolinga so talina buyinza te MUP takkirizibwa kukola kintu kyonna kati agenda kukola manifesto teriwo tebayo MP enaakusirwaza mbu akola manifesto mu constitution takkirizibwa kukola kintu kyonna takkirizibwa that's what we call corruption musima nayikondo that is wrong mu kikulambo kyamu okuzimba amasomero mu kikulambo kyamu that is corruption of highest order kati MUP takulima mwagenda kukola simanya agenda kukola manifesto teriyo under the multi-party politics system essaawa zino buli MUP yandibadde ali mu kutebolinga manifesto ya president Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agisomesa abantu essaawa zino buli MUP waffe wa national platform yandibadde asomesa manifesto ya presidenti ng'agibuulira abantu across their constituencies presidenti yekka yaali mu busobozi obusobola okukola manifesto kubanga eri unifier oba eri universal across the country unifying abannayuganda bonna mu bitundu byonna gye bali MUP tovunaanyizibwa kukolera abantu nowhere ovunaanyizibwa kulondoola bikolwa mu constituency okusereza mu omusolo bye watwalayo segona akali ebyoya constituency ye esingamu enguudo ezitali mu kolansi nga n'oluguudo lwe Nakawuka bayisa sente nabbanja Katumba Wamala sente tebazirya oluguudo balekerawo dukola waliwo ekalakasizaawo ku luguudo lwe Nakawuka mu Busiro mwe musinga abaana batasoma batabalina embuto. Have you ever tabled that? So mulekera kusirwaza abantu mbuliba erite moyina kiyo oli expert mu mateeka kubage wasoma ebitundu ebira muberekera abantu ate nyongera kubajjukiza mu basajja mmwe. Politics is all about ideology and numbers.
Right now, the person who has those numbers is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And is the only person who have ideologies is Yamba Bannayuganda. Yes, on watching manifesto ye abantu bagiguze mu Busoga. Bagiguze mu West Nile. Bagiguze mu Mambuka. Bagiguze mu Buganda kubanga ekwata ku muntu wa bulijjo. Enjawulo ziri bbiri eya Museveni to protect their gains. Bolaza or gainings echi mu Museveni's regime. What have you gained? Fetugenda kusomesa abantu ba wansi bategere nnimi ze twogera n'ebintu ngo bino okubeera. Kati mmwe abayita ba elite aboogera oluzungu olw'okubba ssente nga temusobola kunnyonnyola bantu nsonga zino tugenda zibanyonnyola. Kubanga oluzungu tusobola odduvuunula, tusobola oddubuulira abantu lwe tuba tusobodde ne bategera ensonga zino. Tebayo MP akusinikirako binnyombo agenda kusoma manifesto. Tebayo MP akusinikirako nti yasinga okutegeera no. Byonna ebikolebwa ssente za Muwamusolo zizo kwa bese nga kwasinikira ebinnyo. Zonna zizo. Ne Museveni byonna byatambulira ku ssente zizo. Era naye talina ssente zize. Kyokka ne bagenda okuwola ku lw'eggwanga abanja bonna gatubanjibwa tebagabanja Museveni ng'omuntu bagabanja Bannayuganda. Kubanga bwazisayininga ayise on behalf of Ugandans. Era Kabero Sseggona Akali ebyoja bw'aba atebolinze issue ez'omu Busiro azitebolinga n'asayininga ko presented by Sseggona Akali representative. He represents you. But it representative. He represents the numbers of the people in Busiro East constituency. Representing mwe katabasinikirako ebinyo bagenda kukola manifesto. Tebayo MP agenda kukola manifesto kwata ina cha yabakulembera n'ateekayo omutwe gwe. Okitegera bulungi nnyo. Awo tovuddewo. Kati ndowooza obamba amazaabo kamala okutunulako eno mu kabokisi kange. Basaala bamalirako buddaabo. Ndowooza bubomba maze. Ya abomba maze. Katugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Mr. President wonna wooli manyi kati ote kubanga otuuse wogenda okuwummuza ekiwanga. Ennaku zomwe zirimu omwezi gw'ekkumi mwaka 2025. Bannayuganda mwena muwulize ekigambo kino kye ngenda okwogera. Muwulire bulungi nnyo. Okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda, bino mubirindirire era mubirabe, mugenda biraba. Naye nga sinagenda eyo musooke mukwatirire musimba wakati omanyi kuno omutwe guzunga ne guzunga obwongo ne budda reverse ne bukuba forward ne bukuba reverse ne bukuba stop ne bukola butya. Kyobula abantu omu bankubira nga nti olwaleero nga tomugamba kuwe password ojje. Mbatumiddeko nga bakutte simu leero wamu neeta ogiraga buyo omutwe mukoowu. Naye nkuwe password ojje ku mutimbagano gwange byogere ebintu bino. Ontera nnyo kibagamba ekintu baga bw'olaba nduddeyo okujja nkuwe password ojje obyogeremukko. Nkuwe password ojje wano. Kati so complete. Ekitawaanya ba elite bano aba DP block abasajja b'emmengo kye kino wano wammanga. Politics wedda tewalinga competition okuvuganya mu bibiina. Walingawo DP, UPC ne National Base Movement. Naye nga abantu bano bonna bakolera omuntu ogwo Nyande Yosoferi. Yenna eyayitanga mu kakungunto okusukuluma ku Nyando entegeera ye wafanga bakuttanga. Be bantu bonna abadde bajjanga battibwa bannabyabufuzi buli yavanga mu kantu ka Museveni nga bire bintu sibitegeera nga bakutta.
bano yakolanga nabo ne basigalawo kati kankunnyonnyole ekitawanya ba elite mu dipi kadi bazi basanzanga mu mayumba gaabwe kasita obanga wali wakitiibwa simanyi osobola okwogera mu kitundu bakumanyi baleetanga bulesi kadi ne bagikwasa nga teriko kuvuganya kati kyekibatawaanya bano baseggona bampuuga babedi bwanika baani bonna ekibatawanya kiri ekintu eki kadi tezaalingako kuvuganya bazi baleeteranga ne mu bbaasa ya kiragala nga bona ogamba nti emiti ya nti Zake Francis Butebya makamu gayina sente n'abaamaanyi tetusobola musimbawo nti seo kadi iyo jangu otukiikirire yenkole yaliwo okitegedde olwaleero ekitawonya bana abantu so basanze generation ng'esobola okutuuza n'ekubuuza ebibuuzo on behalf of Ugandans kubanga waliwo competition gye buvuddeko tewali competition mukitegedde ekyo kibadde ekinyusi kya video ya leero ekitawanya bamayiga bampuuga baseggona bonna ba Joyce Bagabe Manga bonna ekibatawanya previously tewaliwo competition nga kadi balonda bulungi mu kitundu w'amaanyi alina kasente waga kadi yiyo there was no competition kati right now waliwo competition abantu bafunye interest mu kulembeza n'okukyusa eggwanga kati politics ali competitive kati bano kyekibatawanya naga nti nze nsinga qualities manya amateeka nasoma ndudde mu parliament nga tebasuubira muntu muvuganya kati kyekizibu mukitegedde kyekyabadde ekinyusi kya vidiyo yaleero ekindeese kubategeeza bano babadde tebalabanga ku sisitimu eno empya eriwo eri competitive evuganyizibwamu nga balinga ekyokulabirako kino kyengenda okuwa abawala abalungi kaalaala bw'atuula ewantu buli musajja amweyunira era asobola n'okutunda amaka agateeke sente aziteeke mu mukazi oyo naye bwe batuuka okugenda okunoonya omukazi agenda okufumba mu maka omukazi omulungi tabeera mu bufumbo nno kubanga wano agenda omuwasa akimanyi nti wemulabidde eriyo omulala amulaba kyova tuga nti abakazi abalungi obwongo bwabwe katonda bwe yabuwa butono era ebitundu ebyo yekyambye bibonaabona kati nabaana essaawa zino balimu kali nti badde bamanyi be baasoma balina buli kimu nga tebasuubira bantu kujja bavuganya basuddewo yakugambira nti amapaapaali gawoomera buli alya naye ayo y'okuzimba tagenda kutema mupaapaali guzimbisa diyo kopi kyekino kyennyini bano bannasoma bayina omumooba eri ti babadde batuulanga awo ti nze lubagaseggona wakali amaggwa nze mpuga masayansi w'ekitiibwa tubadde mmengo tuweereza nga tebasuubira nti egenda kujjayo generation oba oli yasoma juzu oba yasoma mugigi n'agatta empapula ze najja n'akukuba akalulu supa ekyokulabirako omugenzi Muhammadi Segirinya Mukama mumuze mirembe mu kisanja eki teyakimala nako yakolera abantu ebyomba empya bamaze emyaka 2 kati bano kyekibakubisa pulesa nti lindako kyekibakubisa pulesa kyebaali tebasuubira kati ndoza mukitegedde olwaleero basudde amapaapaali gawoomera buli muli yenna naye ayo y'okuzimba tagenda kutema mupaapaali muti gwa mupaapaali gusimbisa nnyumba kati bano bo badde balowooza nti baatuuka bamanyi buli kimu kati wali obuzibu awo kyenjagadde obbategeeza mukitegere bulungi nnyo kyovula nti osanga bannabbijjo ng'ali mu fulaati atudde alina obwana nga 8 akajjadde nga beautiful either batali Saudi Arabia ali Dubai ali
munsi yonna gyali naye ng'ali ku street ba beautiful wow bali mu Kampala bali mu mabala tebava balinganga macupa na magirasi naye nga Nabbijjo ali maka Nabbijjo yeevuga Nabbijjo alina ssente kubanga Nabbijjo yamanya obuzibu bwe talina figa adamu obwongo kikimutuziza mbaka nebwe bityo biri kati atuvuddewo katugende wano Mr. President wonna wooli olira ebigambo bino obitegere bulungi nnyo okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuzuukusa buli muntu yenna yali aweddemu essuubi ekisinza okutiisa Nyanda Yosofeeri n'abagambye ba RDC yabagyemu amaanyi n'adiployinga amagye na buli wamu mbwe amagye ge gagenda omuyigira akalulu n'omukubira abantu embooko kati bano bali mu kutestinga waters right now bali mu kutestinga waters ku rale zetwakakuba naye rale zetwakakuba bone footage tebamumuwa lwaki tebamuwa footage wano yagambye ttiimu ye naye mmwe lwaki ndaba nnyo abaana abamasomero ku kampeyini zange ne bamuddamu nti muzeeyi tofaayo bano ye future generation egenda okulonda NRM ayitira abaana bano balonzi n'abagamba no something is wrong lwaki ndaba nnyo abaana n'ennyanda ennyini abaana abalaba ku kampeyini babasumba ekyakimanyi bulungi nnyo kati bano bagulira ebigenda mu maaso ndi wano tegeza bannayuganda ebintu pulezidenti waffe byakola gye bamuyisa mu bugubi n'okutuuka gy'atalina kutuuka biyambye nnyo bannayuganda abaali baggwamu essubi nti ensi baagivaako baagireka kuno kuliko abantu abali ku vidiyo eno kuliko abantu abajjojjira banga mazo girikoodinga nga nabo bali bagenda ffe ensi tugivuddeko munnaye akasajja katusinza ensumika akasajja munnange ensi tugireke ne mu Uganda babaddeyo muno poliisi mwesindikiriza Kyagulanyi okuyita mu byalo abakadde bwe mulaba bagwa Kyagulanyi mu kifuba bonna bamuyimiriza baali baggwamu essubi nga tomanyi muntu agenda kweŋŋanga Museveni kyekireese obuzibu ku Museveni abaali bavuddemu essuubi libazzeemu mu kubaddamu ladies and gentlemen eggwanga Museveni yali mogejinga ekigambo mogeji mukimanyi nti ye eggwanga balipangisa mu bitundutundu Abachina Abayindi Abasumali Aberitrea Abaethiopia Abalasha n'Abangereza n'amawanga gaali gamogejinga eggwanga yensonga lwaki mulabudde taaki ne barracks zeetoolodde eggwanga lyonna n'ezimu we ziri nga temumanyi one nga bannansi bamanyiwo mu bitundu magye ge gakuumawo buli omusanga barracks wetalina okubeera waliwo abantu be baaguzaawo nga balina ebintu byebakolerawo either basima bya bugagga oba balina ebintu byebakola nga tebikkiriza mu mateeka ku international level kyova olaba ne president bwe yadde agenze ebuyende bwe bamuganye okgenda ku nnyanja nga waliwo activity parliament tegimanyi teryagimanyiiko naye nga abakola project eyo activities ezo bonna bagwira UPDF yebakola ki yebakuuma kati bwe bategedde nti Kyagulanyi ate bwe tuyisa mu kyala ajja kufuuka ekizibu wulira bye bagambye eggwanga Uganda bali mogejinga era mwenna bagenda okugoberera kampeyini zino bwe tumalako omwezi guno ogusooka president bayinza omugaana okuddamu okukuba kampeyini mu bitundu ebimu ebiri mogejidi ebyatundibwa kubanga bakimanyi agenda exposinga era president bayinza omugaana okukuba kampeyini mu bitundu Museveni gyavudde lwaki one agendayo akubiseemu abantu emirundi nga 10 abadde ku laale ya Museveni kigenda ku exposinga Museveni kino mukigende mujja kiraba nkibagamba ne Buganda mwennyini wale batagenda mukkiriza kuba kampeyini ng'agenda kulabisa Nyanda Yosofeeri
nabagambye ekabale bayinza okutamukkirizaayo n'ebunyolo bayinza okutamukiriza ne Buganda wamu kati ate bwana agenda mu West Nile ne Mambuka era Salimu Sale ayinza okukola ekintu kyekimu kubanga ebintu bingi bigenda kubeera nga biri discovered baani abali mabega okumogejinga eggwanga lino era kiki ekiriwo wuliriza bulungi nnyo njagala buli omu teeka amaaso ku video sofarales yakakuba president bamojja ku main road bamutwala munda ne munda bamublockinga abamublockinga baba bali mu motion ki mu mbeera ki bali mu one buli lwolaba ba DPC akulidde okublockinga president ngawa instructions n'amala n'alaba nga afunye resistance najjayo essimu n'akuba essimu tagikubira Inspector General of Police oba RPC essimu agikubira direct abantu aba bwaba takubidde Kisawo Vuga General Salimu Sarakanda naho akubira Muhoozi Kanyerugaba Dere Drinking General oba agikubira Museveni direct nkiddamu buli lwolaba DPC ng'awadde instructions abadde nazo mu ssaawa eyo n'afuna resistance adde bali n'akwata essimu n'agikuba essimu bw'aba tagikubidde Kisawo Vuga General Salimu Sale agikubira Muhoozi Kanyerugaba Dere Drinking General oba Nyandi Osoferi direct ne bamuwa amaanyi n'obuyinza okukola buli kiyandiyagadde okukola oba gwakubidde essimu kiyandibadde akola mu buyinza obwo bwe bukambwe bwe boolesa kuba bagamba bawadde assurance okukola kye baagala why the Inspector General of Police Abasi Yakagaba is out of service currently ebiragiro biva wa Nyandwe Didigi oba Salimu Sale zeze simu ze bakuba bulijjo obuze simu bazikubirani essimu bazikubira Nyandwe Muhoozi oba Salimu Sale baba instructions mukitegedde bulungi olw'ensonga bano bakitegedde konti omusajja agenda balabisa kati bawa orders in fact oyo musajja gumwalabye bamuwadde instructions z'okukuba naye n'atyanga kamera nyingi kyekiteeseddwako emmotoka ezo endala extra police vehicles to disrupt n'okukola effujjo causing accident kubanga baagala kukola crime scene bayimirize president butaddamu so mutegedde bulungi nnyo buli omulaba barracks bamogejingawo waliwo legal activities ezigenda maaso kubanga business zonna za first family kankusomera message eno temukaba ndaba mukaba temukaba kankusomera message eno oli bulungi nnyo mwali mwebuuzabuza annange Lumbu yatugamba Nyamutolo mwana wa Museveni mwana wa nnyo kuba walabe ko tata Nyamutolo baba mamwe walabe kabazadde be kati kankugambe Museveni Salimu Sale ne banne balunza abaana baabwe mu family ez'enjawulo n'ebitundu by'enjawulo n'amanya n'abatuuma ag'enjawulo Salimu Sale Museveni ne banne bonna balunza mulowooza okulunza ente mukimanyi okulunza embuzi kati Museveni ne Salimu Sale ne banne bonna balunza abaana baabwe abeekyama be baazaala n'abatuuma amannya ag'ekitundu ekyo n'abaana abazadde bennyini baga nti ne muzaddewo ng'omwana siwwe omwana wa oyo omwana Nyamutolo omwana wa Museveni nkiddamu olwaleero Nyamutolo omwana wa Museveni kati wulira bwe nkusomedde kiri ekya mortgage nti eggwanga balitunda wulira ono yampandikidde yabadde mu meeting mwe munaamanya ebisigadde ffe tetwagala kumanya hello teacher how are you sir today that is yesterday I convened a press conference where the Minister of Energy and Mineral Development MEMD of Uganda recently signed a memorandum of understanding MOU with the geological bajijjako baagala jijjamu bagikwatamu no problem buleke bagikwatemu kanjize bulungi nnyo gye basomere
eggwanga bali mortgaging to the extent mineral resources zonna bazitunda nga tebategezezaako parliament. Parliament knows nothing about the mortgage of our country. Ladies and gentlemen, I'm here to inform the international community, including all embassies in Uganda, plus politicians, religious leaders in Uganda, including politicians, that our country, Uganda, was mortgaged to foreigners. And the people responsible for mortgaging our country, led by Museveni, his son Muhoozi Kainerugaba, his young brother Salim Saleh, and Janet Kataha Museveni, the wife to Museveni. The reason as to why they are doing that, because they seek protection from the development countries. And in return, they are allowed to commit crimes against humanity without being tried or questioned about their crimes on Ugandans. So I'm here to inform the international community that whatever you see take place in Uganda is well known, but due to the fact that Museveni is a dictator and he's not a Ugandan, he is protected by some development countries because they gain in mineral resources from Uganda. So he's allowed to commit crimes against humanity in protection by those countries. That's why in these ongoing campaigns, they're going to block Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine from going in different parts of the country because he will expose the tactic games of the state, because there are different foreign companies and foreign nations who are exploring our country without the notice of the parliament and without the notice of Ugandans at large. So I'm going to read this message to the public. Ono muntu yangabibwati yampandikira ngamba, hello teacher, how are you, sir? Today I covered a press conference where the Minister of Energy and Mineral Development of Uganda recently signed a memorandum of understanding with the Geological Survey of Slovenia, but to improve Uganda minerals exploration and resources management. Nyamotoro Museveni's government signed an agreement with Slovenia. It is a partnership to manage our natural mineral resources. Minerals today, the minerals today and at K Hotel in Entebbe. Imagine they planned those things, but Ugandans are not benefiting. So, if this information may be helpful, please inform Ugandans. Mwala wa Museveni Nyamotoro yabadde mu hotel gye bayita K Hotel Entebbe n'asayininga endagaano y'ebyobugagga byaffe ebimu nga buwa kampuni gye bayita Geological Survey of Slovenia nga parliament temanyi, teri munnabyabufuzi amanyi, teri muntu yenna amanyi, Uganda gye mulimu essaawa zino. Kati bagenda kukola kye bakola kyonna obutasobola kukola ki, obutasobola kukkiriza Kyagulanyi kutuukula mu bitundu ebyo kubanga eggwanga bali mortgaginga. Mukitegedde bulungi. So ezessimu ze bakuba ziva direct mu bantu bebagambye. So bagenda gezaako okweyambisa poliisi okublockinga president obutatuuka mu bitundu bimu kubanga ajja be exposinga. Era ne UPDF egenda kuviirayo ddala mu girabe nga bakola ekintu ekyo. Era ne bategeeza president nti abeere ng'akimanyi nti bagenda mukkiriza kutuuka areas ezimu eziri rich in minerals. Mbokubanga ajja kudiscoveringa ebintu bingi nnyo n'emizannyo emikyamu ebiyinza okuleetera bannayuganda okuvaako enviiri ku mutwe nga tebategedde. Muno mwe muli Mubende, Kabale, Bonyoro ne mu West Nile, saako ne mu Nile, saako n'ebitundu ebimu ebyetoolodde Lake Victoria, n'ebitundu ebimu ebyetoolodde Lake Victoria, waliyo criminal activities ezigenda mu maaso mu Uganda. Nenge nsite kola ki? Nsite manyi. So ekyo Mr. President beera ng'okimanyi nkigambye. Ba DPCs bonna okwetoola eggwanga lyonna tebakyafuna orders okuva wa Inspector General of Police. Orders bazifuna ku bantu be bagambye nga bagoberera ebiragiro byabwe. Ekyo mukitegedde bulungi. Olw'ensonga tebaagala president atuuke mu bitundu ebyo already byamogejingibwa ebyatundibwa. Kubanga bakimanyi nti singa atuukayo agenda balabisa n'ensi etegeere. Olw'ensonga bo nga bo
ebintu babitunda dda babe wa investor ngegwanga balitunda n'amataka gonna nga bagawaayo. Ekyo nakyo mukitegedde. Bwe mmala okitegeera ovuna nti buli eri gye muli okutwala Museveni nga nabo gisimufungize. Kyenjagala obagamba kiri ekigambo kimu kitegeere wano olwaleero. Kyekiriwa. Ku mulundi guno gubenga gwe gusembayo either tugguse ekintu kino oba ffena bwe kitulema bagenda tulya. Nkiddamu gwe Munnayuganda ali eno ku mulundi guno tulwane nnyo tugguse ekintu kino either bwe kigana bagenda tulya ffenna kubanga tumaze obbambula ensi ebategedde abantu bazuukuse kati option gye balina yakozesa amaanyi so si kalulu. Kati ekizibu kye balina kikino wano kye basinga okweraliikirira era kino mugenda kiwiti n'ensinga okirabako. Ntegezeddwako nti mu nnyumba z'abaminisita mu Kampala azisinga obungi Kololo, Muyenga, Kira, wa yonna amayumba gasinga obungi ag'abanene ago gakuumiddwa nga omulimu gwabwe gusinga obungi bali mu kutiikinga bululu. Bo balina percentage ennene naye kati nze mbooza Nyanda Yosefe gwolooza buli kyokola tetokimanyi. Buli kyokola tetokimanyi. Mwamuyinza okuza nti ffe tugenda ku byokuno tugenda bigendamu. Neriyo abalala balina ekintu ekirala kyenjala obategeeza era mukimanyi bulungi nnyo. Era any slight mistake kye mugenda okukola mwali kifuwa nga mukizza munda. Bemu blocking ofuna freedom yaabwe tebalina kye bafiirwa. Mumulina gaini zammwe ze mugenda okuprotectinga. The youths of Uganda, they have nothing to lose. But for you, you have a lot of things to lose. Because almost now 90% of Kampala is owned by Museveni's family. 65% of all land in Uganda is owned by Museveni's family. So for us, we have nothing to lose. And those indigenous youths, they have nothing to lose. Because you've taken each and everything which belongs to them. So watch out. Watch out. You are joking with the younger generation which has nothing to lose. And I'm calling upon all youths in Kampala, Mukono, Wakiso, and all over the country. Don't be used by the state. If I may ask you one question, what are your gains under Museveni's regime? Youths of Uganda, I'm asking you, what are your gains in Museveni's regime, which has ruled Uganda for 40 years? What have you gained? Nothing. So, why don't you join the struggle and we'll remove these foreigners from that state house where they are seated? They are planning each and everything against you. You as a person right now, you are suffering. What about your kids? What about your grandkids? Let me ask you one question again. Under Museveni's regime, which had ruled 40 years, what have you gained? So Museveni has already launched that they are protecting their gains. What gains do you have? You, the UPDF serving officer who's holding a gun right now, what are your gains in Museveni's regime, which has ruled Uganda for 40 years? The police officer, I'm asking you, what are your gains under Museveni's regime of 40 years of dictatorship? The Uganda police, the Uganda prison serving officers, what are your gains? Teachers, what are your gains in the 40 years rule of Museveni? Businessmen and women, what is your gain in Museveni's regime? The Baganda, what are your gains in Museveni's 40-year regime?
The Banyoro, what have you gained in Museveni's 40-year regime? The Batoro, the Banyankore, the Bachiga, the Bamadi, the Bateso, the Bakaramoja. What have you gained in the 40 years? Apart from poverty, apart from being chased out from your land, apart from being killed and kidnapped, the country was mortgaged by Museveni's family. Each of their family member owns a portion of the country. They're exploring our minerals. They are selling our minerals on black market across the world. They are dealing with international mafias to take our minerals. So what have you gained from that government? Nothing. Apart from importing foreigners, apart from allowing foreigners to take over our belongings, apart from organizing rallies and paying followers 10k each or 50k each to support him, those are your gains? I'm asking this question again. The native Ugandans, what have you gained in Museveni's regime? My fellow native in security organs, what have you gained in Museveni's regime? Doctors, what have you gained? Teachers, what have you gained in Museveni's regime? The only people who have gained in Museveni's regime, those are his fellow thieves and the conmen in his government, the so-called Nabanja, Anita Amongi, and the others, etc. They are the one who have gained. Because when you cross-check, they have mansions, they have buildings, they have businesses, they have huge chunks of land. But you, what have you gained? The ghetto youth across the country. You have parents who have aged up right now. They need your support. How will you help your grandies or your parents when you have nothing to do in your country? Youths in ghettos across the country, this is my question. You have parents right now who are aged up right now and your grandparents who need your help, but you don't have anything in your possession. You don't have a job, you have nothing, but you have people who are going to, you have people whom you're supposed to take care of. What have you gained? And how will you help your grandies or your parents without anything? So, everyone has been asking one question that it's now 2 weeks, they don't see Muhoozi anywhere posting anything on social media. Muhoozi wasn't around. No, Muhoozi was in China trying to supervise their business, their family businesses. They have streets in China, they have industries in China. Now he's back in Kampala. He had started posting and giving orders. The stupid people of this kind of human beings, they've stolen billions of money. They invested that money in China. They have streets and factories. Instead of using that money in creating jobs in Uganda, in the return they get revenue or taxes from the indigenous Ugandans. They have now embarked on stealing money from Uganda, investing that money in Asia, and they are creating jobs for those foreigners, for those individuals in those countries. Mubadde mboza Muhoozi alidwa abadde mu China witches nga yagenza okulambula ku factory zaabwe ne street zebagula zebazimba mu China. Factories zikolwa mu China. Factory bane bade bazimbe Kampala kati kibaliko ni kese kintu nakigwawo basi tula busitu zi family zaabwe ne zigenda. So kino kanti kugamba ojja kirabako
wegendereze nnyo abantu bajja mu diaspora nga ba motivation speakers simanyi balina ssente bakoze business bali well off nga bakusomesa okuinvestinga ssente mu diaspora oba nga bakusomesa obulungi bwa NRM nti muve ku bantu abaagala enkyukakyuka bakuba parapase abo be bamu ku managers aba managing properties za Museveni ne babbi bannaabwe ekyo mukitegeeza olwaliro bali mu Bungereza bali mu Europe bali mu America bali Canada bebo osanga musajja amwe alina ssente pya nenkadde kumbe bebo ba managing ebintu byabwe kati mu kifo ky'okukwata ssente ziri bazinvesting mu Uganda bazinvestinze mu Asia kubanga mu Europe babamanyi bajja bakwatira mu America kasooka bagawa ne kitu kyemutamanyi eggwanga lye bayita Switzerland muliwulira nnyo Switzerland eyo ngagga naye yagaggawala etya ngenda kugamba Switzerland yokugaggawala ebitundu ndowooza nga 5 ku buli 100 okuzimba ensi yaayo n'okufuna ssente n'ey'obugagga byonna bivudde mu bakulembeze mu nsi yonna abadde nga babba amawanga gaabwe nga bagulayo Swiss accounts ssente ezo gavumenti bwe zivaako baddamu ne babuuza abantu abo ssente zino waziteekwa akawunti zino nti osobola otubulira ssente zino wazikolanga otya ssente ne ziviira ku akawunti kati Switzerland ezeegaggawala badikiteta ba Africa badikiteta Middle East abakulembeze mu nsi yonna ababba ssente baziteeka offshore accounts kati ne Museveni gyali siriza yensonga lwaki Switzerland ebadde ekulaakulana ku speed olw'ensonga tebadde ekkiriza omuntu yenna okuleetayo ssente n'ogulawo akawunti tebakubuuza gy'ozijja n'oteekayo n'oteeka kati gavumenti bwevaako n'egwa togenda kubanja era teri abanja yenkulaakulana yaayo eyo ebitundu 5 ku buli 100 enkulaakulana yaayo ssente ezo zikugikulakulanyiza zivuddemu abo abantu nga ba Museveni mutegedde bulungi nnyo eyo bayita Switzerland wova nkigamu kirisuiza akawunti bonna bamubutu baani bagadafi baani bonna bateekangayo ssente ne Museveni kwali kati bebo lwaki tubagamba ebintu bino mutegera olw'ensonga nti buli ssente gy'okwata n'ogiteeka mu kintu evaako omusolo bw'evaako omusolo gwe batetenkanya okubakolera ebintu byammwe oba wasoma oba tewasoma nyongera okukujjukiza omuntu akyasinza okubba omusolo be bali mu gavumenti ate nga tebagusasula abantu abali mu gavumenti basasula omusolo gwagusasula owa wansi ate bano abeefuula b'eriiti gwe bakola ki abeefuula b'eriiti gwe bazannyirako gwe omuntu wa wansi gwe tutegeeza bano bali mu gavumenti tutegeeza gwe jjajja tutegeeza gwe kyali wange ali mu ggeeto tutegeeza gwe mama atunda ennyaanya gwe mama atunda omulondo atunda emmwanyi atunda eddagala egganda ekigalanga emmumbwa gwe gwenjogera naawe atunda amazzi kataapuko gwe alina miliyoni 1 ya capital n'emitwala gwe gwentegeeza gwenjogi gw'osasula omusolo MP tagenda asasula musolo minisita tasasula musolo RDC tasasula musolo abantu basasula musasula omusolo kati ensi yammwe si y'abano okitegedde bulungi nnyo kati kinjala bategeeza nti mubeere mu nsi yammwe nga mugimanyi bino bye tubagamba si tebetaaga rocket science mukubasomesa nnyo by'amaanyi no nga bokera ku makya n'okunganya ssente n'ozimba enju buba tebaddukanya gavumenti kunganya omusolo tandika okola ebintu birina okukozesebwa bannayuganda ebyetaaga bannayuganda okitegeera kati baganda benjala bagamba guno omulundi gwe gusembayo bwe tulemererwa okujjako nnyando esoferi mu ngeri yonna esoboka simanyi gye mugenda genda oba simanyi gye tugenda genda nyongera obajjukiza buli lwolowooza okujjako nnyando mu ngeri yonna esoboka gyerowoleze nga gwe totunulira nnyo muzungu nkiddamu bw'oba olowooza okujjako Museveni nga tulwana okujjako Museveni omuzungu muteekemu hope 2% ku 10 muteekemu 2% 80% is your responsibility bo bagenda na muntu alina amaanyi tonandi Museveni wa protecting ne mukere ekye ne mugati mwegumude Museveni aveeko ne mugenda ku street Museveni ne bwakubira Keista mesimu nti wayi bantu olanyaga ne bwakubira teeka muna mugamba
ne wakubira Trump ga ne wakubira ani as long as it musitu sirwaki musituka kubanga gemanyi gamwe nkiddamu okutegeza bulaza tolantuga manti wa European bawagira Museveni n'abazungu bawagira Museveni bamuwagira kubanga mwe muganya okusituka lwe munasituka ne mujja ku tweet Museveni wakuba essimu wa papa tasobola kukwata simu kabirani tamongi nti kyaliwa papa tasobola mukubira simu papa nagikwata essimu abamanya kaweddemu kati atolo esimba bakwata zammwe zaba na Uganda nawo osobola okubira Trump n'akwata essimu era ko banoonya simu ya kyabwe bayo yo senyonyi we yawosa mufumbira je banoonya ne seni ene ebe noonya simu ya mwe temuna kitegeera nkikuddemu kitegeere buli kyokolo okujjako Museveni muvunanyizibwa busibwa muzungu totunya muzungu no omuzungu againinga nnyo mu Africa naddala nga alina badikiteeta bamuwa bingi kuba bakola ebikolobero n'abizibira kati yena asigala nga afunamu naye omuzungu kasita omuntu wa bulijjo asituka najja kumana agenda ku street teri mukulembeze oyo ali mu gavumenti addamu kuba simu muzungu n'agikwata ate babanoonya ya Joel Sonnyu babanoonya ya Kyagulanyi babanoonya ya Lubongoya babanoonya yange era osobola n'okubira Trump esimu n'agikwata ng'eya Museveni tebakyagikuba bamanya nti oyo agenze awedde oyo gwe bayita omuzungu kati bwe mubanga mukyali nga muteeka amaanyi no focus kugwe the moment you decide nti kino kigenda kubeerawo aba agenze tasobola kubeerawo ne bwakubira Ruto essimu Ruto tasobola gikwata ne bwakubira Samia Simono mukyalo tasobola gikwata kasita mujja ku street nti kaweddemu mwache mutamanyi oyo gwe bayita omuzungu agenda na kigende kiba kizze ku ssaawa eyo bwe mulemera okuyimuka era agenda sigala nga akolagana ennyandwe kuba manyi nnyandwe ali awo windo zaayika tebajja mukozesa ensobi nyingi nnyo kuba bakyabagibala ne kasitosituka kati ekimala kimala wallayi nyande kabe kagame tasobola kukwata simu ya nyandwe ane kagame olwo abanoonya yaffe nti wayi kati ebintu bigenze mu kintu kimu kiye katukoze tutya buli omu abanoonya mmwe abafunye obuyinza tubayambye tutya tukoze tutya sawa yakusituka babboyi toteeka hope muzungu teekayo 2% 80% ebeereyo eyensi yo getuyita amaanyi g'abantu gwe tebadde bakozi bamanyi tobensinga ku muzungu omuzungu nkweze ng'embwa ayagala kabalaza kasiimuule nga nfundikira gwe comrade yena ayagala enkyukakyuka ku lwo osobola ekyekolera otya bulobaka njala bukuwa comrade yena ayagala enkyukakyuka bulobaka njala bukuwa buli butya bannabyabufuzi bakola omulimu gwabwe nga bannabyabufuzi those are politicians because they are democratic ompulideko bulungi bannabyabufuzi bakola emirimu gyabwe nga bannabyabufuzi kubanga they are democratic naye waliwo ekirungo ekigendera ku bintu ebyo kibayita action ebikolwa bannabyabufuzi si babikola gwe munnansi gwe okola ekikolwa kye tuyita surgical operation lwaki okuva mu 1996 okulonda bwe kwaddamu bannabyabufuzi bonna abaddewo n'ebira by'obufuzi tekuliko kyali kikutte mundu tekikikwata tekuliko kyali kikutte muntu kabaddiya tekikwata oba okutta omuntu yenno bali democratic kubanga that's the process government esobola okusibako omusajja gw'obutujju oba gw'obutemu gwe nga munnabyabufuzi n'ekibiira n'ekiwera kati gwe munnayuganda indigenous gwe ate agenda okukola surgical operation kubanga obuvunaanyizibwa bwo ng'olaba bannabyabufuzi baluddewo
kasita munnabyabufuzi alwawo okukolera kyoyagala nga tekisoboka then yokozesa Sagi Corporation. Sagi Corporation teyeetaaga group z'abantu, yeetaaga gwe individual nti kata akasajja katumazeko emirembe ku kyalo gwe ng'omu osobola okukebakirya n'okanyiga. Ekibayita Sagi Corporation osobola okukikola bw'omu. Teweetaaga kukubira lumbu y'essimu, teweetaaga kukubira muntu ssimu, kikyo nga gwe oli obusungu onyiize, kola ky'olina okukola. Amini teyakuba simu okuwamba Obote. Museveni talina gwe yakubira simu nga wamba Lutwa oba nga wamba Obote, no. Basituka basituzi ne bekwata abantu basatu bana batano ne bagenda batandika okukikola. Sagi Corporation osobola ogyekoleranga gwe noga kati nze nkooye. Nze kangende nkole kino nga sina gwe neebuuzizaako kikole. Bapolitician tubaleke bakole balina okukola. Kuba ojja kulaba politician akuluyisa, which is okay, naye ali democratic. Kati gwe atali democratic ng'ola politician akuluyisaawo, go with the Sagi Corporation osobola ogyekolera gwe omuntu omu. Akasajja kali ku kyalo kaliisa emmere ya mwente nga mukamayine temuzimanyi. Sagi Corporation is enough. Bana bali ku TikTok bavuma omukulembeze nga kyambadde Sagi Corporation is enough. Nobato omuntu omujje mukka. Bomu yuwa amanyo n'amagulu ogamenye. Tewanaddamu okwasaba. It's all about you. It's all about you. The downfall of Museveni, it's your responsibility as indigenous Uganda. Don't wait politicians. Leave politicians to do their business. But you, as a Ugandan, you can use other ways of outsitting that gentleman. Because himself, in 1980, he participated in those elections. He was defeated, but he opted for other options. You too, you can do it as well, because it's high time. I'm reminding you, our country was mortgaged by Museveni's family. They fear that we will expose them, and they know that now the entire population knows that we are not Ugandans. We are foreigners, or we are bandits. So it's high time for you to act. Let politicians do their work. You as an indigenous Ugandan, you know what to do. Because it's high time. If we don't wake up, these people will not stop. Envunza botajija mu kigere efu obugina oluvamu envunza ento. Olina okutundula envunza eyo 10 obugina. Okitegedde bulungi nnyo. So ensi yo teri agenda gye kukwatirako, gwino gye kwatirako. Video wedde mukaba bankumire tujja senkana ku Lwokutaano strictly Lwakutaano enchobo kuna kampumule mtugenda senkana ku Lwokutaano mukaba bankumire njala bagaliza okutambula okulungi bwe mujali jasula japangisa mukama ko kyosinga okwagala mwekuume nga nfundikira ebigambo njogera nawe osobola byogera sava ku mwezi onjogere bigambo bino ate bakulya nsimbi n'okusiruwazibwa abantu bali mu Uganda abogera gadde bengali abantu banonya kyakulya nenge ekitufu bakimanyi kankubuulire buli gwola banga yeefula mu wagira Museveni oba ayogerera Kyagulanyi amafuukule banonya kyakulya ekitufu bakimanyi lwaki bakimanyi yensonga lwaki bafuna visa ne badduka ba TV presenter ba radio presenter ba celebrities badduka kubanga ekitufu bakimanyi tebasobola kyogera batya kati fe basalo tujja byogera video de mukama 10 mwera